eyali nenyezeddwa. Obuwangwa, ennono, obulombolombo kintu kikulu. Omusajja oyo kyeruppe okufuna bino ebyobufuzi oba okutandika ebyobufuzi n'okusengekera eggwanga lyabwe n'eryaffe. Ku Afirika wano bwe yajja yasanga Buganda yeyina obukulembeze obuteredde n'abakulembeze baamu. Ekyo buli omu akijulira. Yasanga tulina kabaka, abaami, ab'emiruka, abatongole n'ab'amasaza. Kwe yalukira n'agenda ng'akyusa bikyuse. Naye ng'obukulembeze obubukadde obulungi naye kwe yakoppera yabukoppera mu Buganda era ku kabaka. Kale tebaddamu kubabuzaabuza era beera n'ekyokunnyonnyola. Bayibuli eyo gye beesibako babuuka ennyiriri naye bingi byonna mu ebiri ebinnyonnyola ebyo. Era ebyo ebintu nga wabaddeyo emikolo gyonna bye twetaaga mu bitegeeza abazzukulu n'abaana baffe, naddala bazzukulu ba Ggunju ffenna. Kale njogera ebyo ng'eyakatuuka bw'ojja ku mmeeza wano ate obe ng'oyingira mu kitabo ky'abakungubazi ku lwa Kimoomera eyatuvudde ku maaso. Oyina bubaka buwandiike jangu ku mmeeza eno. Oyina bubaka kintu kikalu buleete. Oyina ssente zireete kubanga ekyamazima zigenda kukola ku nteekateeka eno. Era ne bajeti tennaggwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli alina kyakola kikole. Tugenda kutandika puroguramu eno mu butongole oba enteekateeka eyo. Era be nayogeddeko mu kutandika nja kusaba ssentebe w'ekyalo kino nagambye mmukooneko abeere kumpi essaawa yonna tujja kuba tutandika naye. Bakadde bange abaaniriza mukulwani, abaaniriza n'abatuuza mujje muyambe ku bakadde baffe bano bafune ekifo ekituufu. Twagambye buli gwe basanze wano beera muteesiteesi, yaniriza era tuuza. Selekita nasabye omukebezi oba omuteesiteesi oba ow'omutala guno oba kodineeta ajje tuteeketeeke ekifo ky'ekkanisa, naye sinnamulaba. Wabula nsabanga oli mukristaayo jangu otuwa essaala egenda okulya emmere. Omukristaayo jangu otuwa essaala egenda okulya emmere. Kaakati oyo yekka yagenda okutusiba okutandika okufuna ekyokulya, naye nga kyasengekeddwa dda nti ng'oli mukristaayo jangu otuwe essaala erya emmere. Weewaawo Mukama akuwa omukisa. Twombeke tufune essaala y'okulya kyemisana. Mukama kugy omukisa, emmere gyetugenda okulya tuleetera amaanyi ku lw'omuweereza wa Yesu Kristo Mukama waffe. Kaakati k'omaze essaala tweyanzanye tweyanzeege, tujja kgenda ku mmeeza mu nkola ya kigunjufu. Tugenda kumala kukoonako. Emmeeza ziwerera ddala bulungi. Ne bwe tunagenda bataano bataano eddakiika ttaano nga tuvuddeyo ate nga bagenda naye nga tumaze kukoonako. Baba Lubwera yitako wano, Baba Lubwera yitako wano tugende mu nteekateeka eyo. Vaayo ng'olabye emmeeza emaze okwetegeka obulungi oli okujja wano. Mu masuuliita yaziikiddwa wabula nga obulombolombo bwonna bugobereddwa ng'aziikiddwa ng'ali mu kaseera kano emikolo gy'olaba gigenda mu maaso
ya kumuzinga mu mbugo eziwerera ddala 136 ng'omukulu w'ekika w'alina okuziikibwa, ng'omutaka w'alina okuziikibwa. Ebirala ebigobereddwa mwe muli entaana ya fuuti 15 nga omutaka w'abeera ateekeddwa okuterekebwa. Bano balina bingi bye bazze balambulula ebyaleetebwa abazungu, wabula nga bagamba nti ebikontana bazikiriza wabula ebimu bantu bannaffe bagattamu ebyabwe. Zino ze mbugo eda 136 wabula guno mulimu gw'amaanyi bakola bawummula balya ku mmere bakomawo olw'omulimu omunene okutuukiriza. Bayinza okugaa buli kye bakoonako kigenda n'omugenzi. Kale selekita tutwalemu. Mu nsonga eno gye njagala obadde olina by'olambulula wali ng'olambulula ku bulombolombo, tulaba nga omutaka mumutadde mu mbugo nnyingi ddala. Kitwagala okumanya omutaka nga ye wabanga mutaka aziikibwa mu mbugo mmeka? Bulombolombo ki obutera okubuusibwa amaaso nga balaba buyita bwa sitaani? Tandike n'erinnya. Erinnya Kasirye Ttone, ndi Museesa Emmengo bamusaza lya Bwekula. Tuzze okuziika omutaka Kimoomera Wagaba Daniel. Omutaka Kimoomera y'abadde akulembera essiga lya Kimoomera ng'amannya ge ye Wagaba Daniel. Tuli mu maziika ge oba mu kuterekebwa kwe. Omutaka oyo ku ddaala ero lyaliko oba obuvunaanyizibwa obwaliko, obuwangwa ennono, obulombolombo bulina bwe tumuteekateeka. Tetumutereka oba tetumuziika nga balala, era tumuziika mu mbugo ne kye bayita looti oba ejjoola. Tetumuziika mu keesi ako kalombolombo. Obuwangwa kwe kuziika nga abantu abalala, naye era entaana ye eyawukana ku z'abalala. Eba nnene ddala, eba mu fuuti mpanvu, naye era ng'ekiwanuuzibwa ku ekyo nti abeera n'embugo nnyingi, tajja mu keesi. Si kirala nti mulimu sitaani okumuziika mu mbugo. Mbugo eziikwa mu nnyingi ezisukka mu 100. Ako kalombolombo ezisukka mu 100. Kati tewali keesi wano yakoleddwa ng'esobola okuloodinga oba okugyamu embugo 10. Oyo si sitaani, kalombolombo k'ekyo. Ennono bwetyo bweyogera nti embugo 10 okutandikira ku 10 okudda waggulu. Ate entaana nti olw'okubeera abeera mu mbugo nnyingi, era nayo si nkola nti tusimye ennene era tuyina ebya sitaani bye tutegeeza oba ebyawongo. Kusobola kujjayo bulungi namuziika bulungi mu kitiibwa. Eyo bwe buwangwa yennono obulombolombo obuziikibwa omuntu ng'oyo. Entaana yeebeera muyina ebipimo byayo? Entaana tuyina ebipimo byayo, esobola okuba ku fuuti 9 ku 15 oba fuuti 8 ku 15. Baka ki b'oyinza okuwa abantu naddala ku nsonga zino ez'obuwangwa, kubanga oluusi zigenze zitabikibwamu ebirala? Obubaka bwempa ku by'obuwangwa, obulombolombo, obuwangwa n'ennono
bwe buno nti abantu baleme kubuzaabuzibwa buwangwa bw'abalala okubutabiikiriza n'obwaffe wano ate obw'abalala ne buzibikira obwaffe wano. Batambulidde nnyo mu bibinja naddala bye tuyita eddiini. Waliwo eddiini ezimu zo nga bwe ziraba olubugo, nga bwe ziraba endeku, bwe ziraba ekita, bwe ziraba ekyanzi, bagamba ebyo bakola byawongo oba ekibbo n'obwambe n'effumu. Ebyo ebintu bijja tubyejjukanya n'okubitambulirako okukuuma obuwangwa bwaffe, kuba ebyali ebyo bye twakozesanga okusookera ddala oba okuva edda. Tetuyinza kuva ku buwangwa, ebyo bya buwangwa. Ne waliwo ebibinja ebigamba nti binnaddiini nti bwe bikozesa ebintu ebyo oba bwe byetaba ne mu byolumbe oba okuteekako omusika nti biba bya sitaani, ekitali kituufu. Kuba kye tuyita obuwangwa, kye tuyita obulombolombo, kye tuyita ennono, bisimbukira ddala mu Bayibuli era mwebiri. Bayibuli erina obulombolombo, erina ennono, erina obuwangwa okuviira ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga yalina olulyo naffe kye kika kyaffe. Yakolebwako emikolo ng'okutayirirwa kaali kalombolombo. Yayigiriza abantu naffe kye tusomesa abaana baffe okukwata ennono nga naye kye yaliko. Kale Tozooga erinnya ani? Kasirye Ttone. Kasirye Ttone, omuseesa kuva Mmengo. Omuseesa, nvudde mu Bwekula.